Yo, this is Rampant Killer already, the DJ already. Ebya Sheikh Sulaiman Kasule ndirangwa si birungi ono aliko oxygen mu ddwaliro Emmengo era nga yeetaaga essaala zaffe ku PJ Daniza Kakoli omulungi omwagalwa atumbudde kansubire nti oli bulungi wonna woosinzidde bwe nti onkwebazaako gyonna gy'otussako engalo eyo gy'osinziira so ng'ate eruuyi eno bitalo byerere Ssaalongo James Center mu Sande ng'ono yavuganga Kabaka Ronald Muwenda Mutebi nga yakadda okuva emitala w'amayanja ate ng'era abadde Ssaabataka wamu n'okutambuza obubaka bwa Kabaka afudde kitalo nnyo kitalo ddala. So ng'ate ekizimbe kyagudde katuusa obuziga abantu ne bafiiramu era ng'abamu bagiddwawo nga bali ku bisago kitalo nnyo nnyini ddala so ng'ate omuvubuka yakubiddwa ekiteeberezebwa okubeera grenade we babadde bagenze okuvuba ebyennyanja wali eri ekitugumu era okukkakana ng'abuseewo n'ebisago eby'amaanyi ali mu ddwaliro apooca na biwundu. Nabatuusaako emboozi y'omuwala eyasalibwako ensingo bwe yali agenze okugula amanda omuvubuka omwe yali agezaako okuba ng'ate amuggyako essimu n'agirwanira. Poliisi egenze maaso okuba ng'ate ekwata omuvubuka ono era ng'agambibwa okuba nti abadde muyizi ku ssomero erimu mu disitulikiti ey'Embale wabula ng'emboozi eri emabega w'okuttibwa kw'omuwala ono kigambibwa nti waliwo omwami eyali yamukwana n'amugaana omwami n'amugamba bw'oba oŋŋaanye ne gy'olaze tolifunayo mirembe era nja kuba ng'ate kulemesaayo so kigambibwa nti yagenda mu maaso okuba ng'ateekamu abavubuka ab'enjawulo ssente bagende mu maaso okuba ng'ate batuusa obulabe ku muwala ono. Omubaka amanyiddwa nga Honorable Shamim Malinde avuddeyo n'asiima buli kinoomu eyagenze mu maaso okuba ng'ate awerekerako omugenzi taata we Jamal Malinde essaawa eno omugenzi mu nju ye ey'olubeerera era ng'okusingira ddala asiimye pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform n'abakulembeze abalala okuva mu kibiina kya NUP olw'obuvunaanyizibwa bwe bagenze mu maaso okuba ng'ate boolesa. So ng'ate y'omuyimbi amanyiddwa nga Joey Landa yavudde bw'atyo n'akukkulumira abayimbi n'abantu abalala ng'agamba nti mu mbeera embi w'olabira omuntu akwagala agamba nti bangi abaddenga okuba n'ab'endongo adigidde nabo wano na wali naye mu kaseera akazibu tewali yagenze maaso okuba ng'ate ayimirirako naye mu ddwaliro nga muganda we gy'ali ajjanjabwa gy'abadde amaze ebbanga ddene batono nnyo abasobola okuba ng'ate bamukiikingako wamu n'okumukubira ku busimu so ng'ate ne mu kufa mukwano tebasobodde kulinnyayo so nagamba nti embeera eyo yamwongedde okumanya ani munno ani atali munno abasinga obungi bakwagala oli bulungi oli mu ssanyu toyina yadde ekikutawaanya. Ate nga ye muna NUP amanyiddwa nga Paul Musisi yavuddeyo n'awandiika ku mutimbagano gwe n'agamba nti yalumbiddwa abantu abamukubye ne bamubbako essimu ye wali e Busega oluvannyuma baddukidde mu mmotoka ekika kya Costa ng'eri registered mu nnamba UAV 592P so tamanyi bantu abo be bani abamukozeeko obulumbaganyi obwo. Wetwogerera ye omukulira Kaguta Museveni yatadde dda omukono ku tteeka erikkiriza abantu ba bulijjo kuba ng'ate bawozesebwa mu kkooti y'amagye wadde nga bannayuganda bangi kino baakiwakanya era ne bagamba nti etteeka lino teryandiyisiddwa awatali wadde okubwa ku mukono kyawedde dda naye nga ye omukulu amanyiddwa nga Nixon Agasirwe bw'atyo yasingisiddwa omusango gw'okuba nti yeenyigira mu kutta Anthony amanyiddwa nga Joan Kagezi wabula nga abamu bavuddeyo ne balaga ennaku nga bagamba nti ono awozesebwa mu kkooti y'abantu ba bulijjo ate nga agwa mu ttuluba ly'abyabokwerinda ettemu lye yakola yakozesa mmundu lwaki ali nakawa lwaki tagenda mu kkooti y'amagye ate ng'abo abatakwatanga na ku mmundu bagenda maaso okuba nga batwalibwa mu kkooti ey'amagye. Omukyala amanyiddwa nga Jolly yes ayongedde okuba nga akutula eyalibba omukulu Professor Badru Kateregga oluvannyuma lwa DNA results okudda nga ziraga nti abaana abasatu ababadde balabirirwa omukulu Badru Kateregga omu ku bo si mwana we. So ng'ate agava ku the National Identification and Registration Authority giyite NIRA galaga nti ndagamuntu eziwerako ddala omutwalo mulamba ze ziwandagaddwa oluvannyuma lw'okukizuula nti zino tezikwatagana na sisitimu era nga ncupule oba okitegeera so bano bagenze maaso okuba nga tebatuusa okulabula eri bannayuganda abaajingirira national ID zaabwe nti babeere beegendereza kubanga anaakwatibwako agenda kusibira amabega wa mitayimbwa.
Wetwogerayo omukyala amanyiddwa nga Doreen Gift Bujingo ng'ono muwala wa Aloysius Bujingo n'omukyala amanyiddwa nga Teddy Naluswa bw'atyo yagudde mu bintu oluvannyuma lw'okufuna basale mu ggwanga erya America ku Arizona State University. Okiwulidde, so mu mbeera eyo munneegatteko okuba nga tetumwozaayoza naye nga bangi bavudde ne bagenda maaso okuba nga ate bagamba nti mu nsonga eno alina okwebazibwa ye musumba amanyiddwa nga Robert Kayanja ne mukyala we Jessica Kayanja mbu bakoze kyamaanyi nnyo nnyini ddala okulaba nti omukyalo n'atuuka ku kkula lino, naye nga tulindirira emikolo. Jjukira nti kaadi zaagabibwa dda, so tumwozeyoze eruuyi eno nga bwe tulinda n'emikolo. Go amawulire aga Anita Fabiola kubanga ate azaala twagawulira twagafuna, naye nga avuddeyo mu butongole n'atweyoleka n'abaana be ababiri ow'obuwala n'ow'obulenzi ng'ali wamu ne bba. Okitegeera bonna bali mu mbeera nnungi, era bw'atyo n'ategeeza nti abaali ababiri kati bafuuse bana. Musanyufu nnyo okuba nti afuuse Nnaalongo, yeebaza Mungu amwesizza mu kino kyonna. Omukulu amanyiddwa nga Donald Trump, pulezidenti w'eggwanga lya America, agenze mu maaso okuba nga ate akola olukalala oluliko ensi eziwerako ddala 36 ng'agamba nti zino ze zigenda okuba nga ate ziddamu okuteekebwako envumbo okuyingira mu ggwanga lya America mu nnaku 6 okuva kati, era nga mu nsi zino kwe kuli n'eggwanga erya Uganda. Wabula ensonga zaawe agamba nti ekisookera ddala bwe yakeera ku makya n'ategeeza nti abantu abatalina mpapula bafulume eggwanga lya America, ensi zino tezafaayo kujjayo bantu baazo, tezakoperatinga. Okitegeera, they never cooperated. Ate bwe yakeera ku makya n'agamba nti ensi ezaabo bonna aba overstayinze nga bayina visa ezaggwako naye nga beeremezza mu ggwanga lya America mbufunze ebitambuliso byaggwako naye balemeddemu. Uganda yali emu ku zo n'ezo zamenye, so ze zimu ku ezo zagamba nti ajja kuzitabukira, tezijja kuddamu kuyingira mu America lwa kumenya amateeka ago. Zino ze zimu ku nsi ng'abantu baazo balina documents eziri fake, bayingira mu ggwanga lya America n'ebintu ebicupule. So n'olw'ensonga eyo katulindire ennaku ezo zaatugambye nga ziweddeko tulabe ekigambo kye ekiri fayino ku nsonga eno. Ye Speaker Parliament Anita Among bw'atyo yayiseewo obukolokolo nga ali unopposed era nga yaweereddwa kaadi ey'okukiikirira ba NRM mu Bukedde District. So nga ate ye omukulu amanyiddwa nga Moses Ali bamunominatingidde mu mmotoka olw'embeera okumutabukako. Ono buli lukya atabuka, naye nga bo bakola nabo oba ekibiina mwakolera ebyo tebabiraba, tebaagala kumanya ye gwe baagala abakiikirire mu kifo ekyo. I'm going to do the signing, then I come and nominate General Ali from here. I, Dr. Tango Doi, on behalf of the Commission, duly nominate General Moses Ali for Adjumani West constituency in Adjumani district. Congratulations. Thank you. Ate nga ye Nagaga ng'asinziira mu ggwanga lya South Africa era ng'ono senior presidential advisor ku trade and investment amanyiddwa nga Honorable Philip Kakulu bw'atyo yagenze dda maaso okuba nga ate yeetaba mu race ya NRM Chairman Entrepreneurs League. Ono agamba nti ayagala kukyusa nkola y'Abannayuganda mu bintu ebimu n'okuba nga atalaba nti bafunako ku kye bayita tax holidays, era nga yagenze maaso okuba nga ate akwata ensimbi eziwerako ddala obukadde 100 bw'atyo n'abwinjekitinga mu kulonkinga kwa NRM Entrepreneurs League Sacco. Ate nga ye Dr. Bedi Bwanika bw'atyo yasaze dda eddiiro mu NUP n'atulaga nti avuddeyo mu butongole obutaawukanako n'omukyala amanyiddwa nga Baagala. Yes, bw'atyo yagenze dda mu kibiina ky'omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba. Okiwulidde ekintu ekyo, abantu b'ekimanya kabonero asaba mulabirenga ddala. So nga ate byavuddewo omukulu amanyiddwa nga Kapere tukimanyi nti ono yagenze n'ajjayo empapula era bw'atyo n'azijjuza bulungi, naye nga agaliwo gagamba nti ono teyasobodde na kubaako kyawandiika ku mpapula ezo, wabula yabadde awo mbu ng'anoonya omuntu akola ki amuwandiikira asobole okuba nga ate naye ateekayo empapula ze yeesimbewo mu kalulu ka 2026.
Songa ate y'omukulu amanyiddwa nga Nsereko ng'ono y'omu ku abo abeetaba mu kaluko okujjuza ekifo ky'omubaka owa Kawempe North akomyewo nate era wabula ng'ono azze yeebwalabwala akimye empapula wali eri ku NUP nate era ayagala kuvuganya mu kalulu 2026 ku kifo kye tujja kukimanya. Well, we have to take a part. Let's young independent. Amangu ddala ng'omukyala amanyiddwa nga baagala Joyce amaze okuba nga ate asikamu omukyala Nabbosa empapula yazigyeddwa okuba nga ate akiikirira ab'Emityana mu kibiina kya National Unity Platform so nga ate ekifo kino takiriiko yekka akiriko n'omukyala amanyiddwa nga Nalubega Fausta agamba nti naye ekifo kino akyagalako kopi. Era nga ye alina obubaka bwagenze maaso okuba nga ate asibirira abantu ku nsonga eno. Honorable MOP adda Mityana district ndimusanyufu nti maze okusubmitinga expression of interest yange eri ekibiina era nga ndi mugumu nti Mityana njina mutaano reason being nti nsobola ate n'obukakamu n'obuwuliza eri president wange mbulina neyansi. Mama senga tebakuwa kaadi kiki kyozaako? Ekyo kiri automatic nti the fact that I respect my party ate n'abakulembeze bange mbawa ekitiibwa besides the party alone n'ekibiina kinsaamu ekitiibwa n'abakulembeze baakyo mbasaamu ekitiibwa. There is no reason temanya emirimu mingi mu gavumenti empya nga tumaze okuyengera 2026 nga tuli mu ntebe kyemanyi bino biyinza okuba nga biwedde naye ate mu gavumenti empya nsuubira ofuna ekifo nasoma finance and accounting kyemanyi era finance Department ya Finance ne Ministry ya Finance sobola ogikulira. Nze Dr. Senjobe Richard nga nsinzidde wano ku kitebe ekikulu lunaku lwanjagadde twogere ku ntaseesa Prunus oba Prunus africana. Omuti guno gukula ne gutukira ddala mu meters nga 12. Entaseesa amapapajjo gaayo bwe tugakolamu ensaano ne tukolamu decoction na Prunus tonic ekyupa eno ffe tugikola aba Biv Organic ojja kujjanjaba obulwadde bwa BPH oba prostate gland enlargement eyamba nnyo ku diabetes mellitus abalina sukaali ow'ettuluba eryokubiri eyamba nnyo preventinga cancer w'amawuggwe kansa w'amabeere n'okujjanjaba obuzimba obubeera mu mabeere eyamba neko ne ku fibroids ebizimba mu nabaana bako ku STIs osobola okugyamu ensaano mu papajjo n'oteeka ku mazzi agookya oba n'ojja ku Biv Organic n'ofuna eno enteeketeekere ddala opimako obupimi busaanikira 8 ku makya 8 akawungeezi ebirwadde ebyo n'osobola obigoba. Ze Dr. Senjobe wadde ndikikeerezimuko ku gano yes naye nga nina ogabatuusaako ku mpaka ye omukyala amanyiddwa nga Dr. Kruthum bw'atyo yagenze maaso okuba nga ate awandiika ebbaluwa esiibula oba ekyawa omukulu amanyiddwa nga Akram Gumisiriza naye ng'entabwe kweva eva ku mawulire agaasaasaana juzi wano nti omukulu Akram mu Amerika gye yagenda yatandika okukwana mukama we gattako ne muwala we era nti bamunoonya oba bamulinako emisango mu ggwanga lya Amerika essaawa eno. Ebyo byonna nga bimaze okubaawo omukyalo ono yavuddeyo n'awandiika n'ennaku ey'ekitalo ddala era nga yasoose kubalamusaako bw'atyo n'agenda mu maaso okuba nga ate agamba nti kaayogere ebyo ebimuli ku mutima nga ku mulundi guno
asazeewo kubanga ate abiteeka mu buwandiike nammwe obaoli awo mubiwulireko. N'ategeeza nti yasisinkana Akram mu mwaka gwa 2021 bwe batyo ne beewasa mu mwaka gwa 2022. Agamba nti kino yakikola olw'ensonga nti bbaawe omwagalwa yali yakamufaako kati nga awulira yeetaaga companion oba okiwulira nga yeetaaga omuntu ayinza omubeererawo awo ku lusegere amuggyeko kiri ekiwubaalo. Bw'atyo bwe yamaliriza ng'agudde mu mukwano n'omukulu amanyiddwa nga Gumisiriza. Agamba nti yalaba red flags mu ntandikwa naye yalowooza nti oba with time ebintu bijja kukyuka. Yalowooza nti oba omusajja ajja kutuuka akole ki akule, naye kati ebbanga liise ng'omutima gwe gwennyika mu bulumi olw'okugezaako okubumbabumba ebyo ebyamenyeka edda. Mu mbeera eno bw'atyo yasazeewo kubanga ate atutegeeza nti ebibye ne Akram biweddewo kubanga ekyamazima kiri nti nabo bennyini muri beewulira nti wakati waabwe waliwo long distance communication tekyakwatagana, omukwano tegukyalinga luli, so kigenda kumuluma oba kimuluma okubanga alekawo ebyo ebirooto bye bayina ababiri naye talina kyakkola kubanga gye banaako mu kugenda mu maaso gye bagenda okubanga ate beerumya bongabo. Eno y'emu ku relationship eyali ku mitimbagano ng'eyogerwako era nga bangi bagambanga nti it will end in tears. Okiwulira omukulu amanyiddwa nga Kasuku y'omu ku abo abaaliwo ku mukolo era n'ategeeza Akram nti kati ke tumaze okulya emmere ekisigadde kiri gy'oli kukola nga bw'osobola osanyuse omukyalo ono, bwe binaaba biganye ebinaddira tukola ki toŋŋambanga. Naye yavuddeyo n'abaako kyayogera ku nsonga eno. Kulusumu okoze omukazi kyalina okukola. You are tried and tried and tried. You are tried the best. Bwe kiba kiganyi, you can move on. No matter what. Bwe kibanga kiganyi, tolina kyotakoze omuntu kyasobola okukolera omuntu gw'ayagala. Tolina kyotalwanye nako okusobola okusetolinga n'omulenzi oyo. Nze omulenzi namwagala kubanga omwagala era Akulamu wange tasobya. Nakati n'omwana wa mukyaye sirisanga Akulamu ne muyisaamu ggaali according to you because era nzijukira ggwe yensonga lwaki nkusaba lemekola enne interview saagala wejjuse bulamu bw'obaddewo nabibaddewo nga engineer Akram bamukutte ku nkoona wano emabega bamugamba show us your back. Genda message nyisanzeewo ku macha olusumu naŋŋamba wayi muganda wo mutadde nabagobye Akram bannange bamugobye ensi yonna nsanyufu oba kiki kati tufunye akantu ka wiiki eno era kati ndi wano mu kkubo nvuga ngenda ku FM lukoye tufunye we tunaatandikira wiiki eno katuteesa ate kwa buli muntu abadde alina kyagamba nga yasirika dda eno wiiki Akulamu wagiwulira ajja giwulira n'ebintu byonna baataginze Kasuku yasite yakomyawo yawandise ne ku mukutu gwe n'agamba nti Dr. Kulu agobye Akram genda ebintu si byangu. Abantu bangi bagenze maaso kubanga ate bareplyinga ku bbaluwa y'omukulu y'omukyalo baba commentinga ku bbaluwa y'omukyala amanyiddwa nga Dr. Kulu eyo gye nkusomedde oli yamugambye nti ebintu byewunyisa mu ddakiika 5 bobeera ne Akram oba wategedde dda nti zolo waya tekuli kale neewunya omukyalo omuyivu nga ggwe ogwotya mu mukwano era n'otuka okufumbirwa omusajja alinga oyo. Omulala n'agamba nti si mu bubi naye okusinziira ku bintu by'oyogedde oli mukyala muyivu ogwotya mu mukwano ne Akram kale ekyamazima omukwano muzibe. Omulala n'agamba nti kasita nalaba gaayi ng'ali enkwacyo ngamba amayirungi natya nnyo ne mmanyirawo nti ono teziriiko. Ate ng'omulala agamba nti kyannaku nnyo okuba nti by'owandiise byonna bbaawo tajja kusobola kubitegera kubanga tamanyi Luzungu, naye eky'omukisa omulungi kye nnyinza okugamba nti okoze okusalawo okulungi. Ate nga ye omulala yagambye nti Akram teyasoma kyokka ate mukyala we n'asoma ali ku level eri ey'abadokita mu bitabo. Kaakati tosobola kuŋŋamba nti omuntu atasoma
agatte ekitanda n'omuntu eyasoma ne bakkaanya ogw'omukwano tegusobola kuwangaala kubanga reasoning teyina weekwataganira wadde babeera mu kukaayana ssaawa 24 ate bwe kibanga ku musajja nga yataasoma atandika okulaba omukazi ng'ow'olugezigezi okiwulidde naye ng'ate yayongeddeko n'agamba nti mu layini tulindeyo kapa endala ye ya Kenzo ne Nyamutooro tebalina bye bakwataganira era akadde konna mujja kubalaba wano nga bakoze ki baawukanye kamunguluze mungi abeera mu bintu by'abantu abo ababiri nga beegasse ng'oli teyasoma ng'ono yakola ki yasoma so mbufunze yasoma anoonye yasoma n'atasoma anoonye ataasoma Bad Black y'omu kwabo abaalabulanga Dr. Cool mu ntandikwa era nga yafuukako omulabe mukadde ako yes avuddeyo n'amugamba nti kyannaku nnyo okubanga engombe egamba nti love is blind mukwano tesobodde kwatayo ku side yo naye tekirina buzibu oli mukyala mugumu ate omukyala omugezi era oweebwa ekitiibwa okoze okusalawo okulungi era nga ffe abannamuyimbwa women development tukwaniriza mukwano jangu tukole ki tukubiite totya buli kimu kijja kuba bulungi oyo mwami yalabikirawo nga mufere oluvannyuma lw'okufera omutwe South Africa najja eri gwe era yakunoonyanga tageti obeeko wokola ki w'omutuusa kati kiwedde ali mu America agenda mu maaso okubanga akola ki akola oyo vulugu naye ky'olina omanya si ye muntu omutuufu eyali akusaanidde okitegeera bw'atyo n'amugamba nti akomewo abeere mukakkamu ate asobole okubanga aweesa erinnya lya Haji ekitiibwa mu ngeri efaanako bwetyo bangi bakyamuwandiikira amabaluwa era nga nkyaga kutuusaako ye no Fifi the Queen yes bw'atyo yavuddeyo n'agenda maaso okubanga naye abaako kyamuwandiikira n'amugamba nti tebakyuka baami bwe batyo naye mukwano nze kyenyinza okugamba ng'era omukyala yenna eyali mu mukwano kyewakola kyali kituufu okudifendinga bbaawo at all costs wadde nga wali owaayo ekitiibwa kyo kife kubanga abakyala abaagala abantu baabwe baba babeera mu mukwano kyekyo kye balina okukola naye ekintu kiri nti wakikolera omuntu omukyamu si gwe asudde obufumbo bwe wabula ate ye yasudde ki obufumbo bwammwe kale n'olw'ensonga eyo weekuŋŋaanye mukyalo oddemu okole ki oddemu oyimirire tolina nakubeera awo ogambe nti oswala kubanga wano sirabawo kiswaza ekisooka ekitiibwa kyo kyakiyina mu bantu ate abantu bakyakwagala so ne ku lw'ensonga eyo mukwano weekwatekwate wamu oddemu oyimirire era sirabayo muntu yenna avaayo agukusalire era sirabayo muntu yenna avaayo agambe nti tosaanidde kuweebwa kitiibwa kyewakola ekyokudifendinga bbaawo kyali kituufu kubanga yali bbaawo ate wali mukwano ate buli muntu abeera mu mukwano ye omukyala amanyiddwa nga Sarah Joy Bakanansa yavuddeyo bw'atyo n'agamba nti final sense eyo eyabula mu Dr. Kulthum amangu ddala nga afiiriddwa bbaawe ekomyewo nate era n'agwa mu laavu n'omugwagwa atasaanidde n'agamba nti kyokoze ye decision ekyasinze oluvannyuma lw'okuswazibwako kwonna kw'oyisiddwamu ku lw'omusajja omukyamu gwe wagwa naye mu laavu namugamba naye ky'olina okumanya nti ffenna bwe tutyo tukiisinga ebikere bingi nga tugezaako okunoonya that Prince Charming wabula ate gye kiggwera ng'oluusi tumufunye so mukwano tobeera awo n'opanikinga okitegeera gweoyo oli ku waakubiri abaana ba veteran bali eri mu 10 naye nga yagenze maaso okubaga te ategeeza Akram nti teka kutanda n'onoonya babbuloga omanyi oyagala nnyo okwasama n'obanoonya ogende maaso okubanga ate oyogera ku Hajati muveeko mwesonyiwe at least gezaako okumuwa ekitiibwa nti yakuteerako omukono okutambula okugenda mu Amerika era obaddenga ku ssente ze nga kwolya yenna Mwandu Donzera avuddeyo bw'atyo n'agamba nti ye baawe bwe yafa mu mwaka gwa 2022 yatwala ebbanga yagaanira ddala ebintu by'okugwa mu mukwano n'atwala akabanga munnange ng'asalawo okubanga ate obudde obwo abwewa n'abaana be ate agezeeko n'okujjukira ebyo bye baakolanga nga balina ebbaawe mpola obulumi obwo agende mu maaso okubanga ate abuyitamu mu ngeri efaanako bw'etyo n'agamba nti bakyala mutwale ng'obudde singa abaagalwa bamwe baba bafudde kubanga ekituufu kiri nti omuntu oyo gw'oba ofunye mukadde ako tekiba na kyangu kuba nti omwagala ebiseera ebisinga obeera oyagala kumumalirako nnakuyo nakugezaako kwerabira oli afudde kubanga awo obeera teweetegerera obeerako buli obulumi ng'onoonyawo obubulizabuliza so mu mbeera eyo mwotomerera naye n'abasaba mutwale obudde mugumiikirizenga akabanga ako kamala okuyitawo omala okukimanyira muli okkirize mu mutima nti omuntu oyo yagenda awo olyoka okole ki ogwe mu laavu
omuntu omulala bw'atyo n'awunzika ng'amugamba nti nsaba Allah akugumye mu mbeera eno mw'oyita Dr. Kulu ate osobola okuba ng'obeerawo ku lw'abaana bo okitegeera ne ku bantu abakwetolodde abakudipendingako era bw'atyo n'amugamba nti Allah takola nsobi kyonna ekize at least baako kyokola ki kyokiyigamu kubanga oli mukazi muyivu ate oli mukazi mugezi you deserve better. Waliwo yavuddeyo n'amugamba nti kale singa Dr. Kulu wafumbirwa Haji Nadduli oba Kijeno Moses Ali naye nga Moses Ali kigoyagaliza muno. Dr. bw'ati yamwanukudde n'amugamba nti toteesezza bubi connect me please. Naye nga kino kyaleetedde bangi okuba nga tebatandika okusookolayo obutambi obukadde ku relationship ya Dr. ne Akram buyitirivu ye mwennyini bwe yakola Akram bwe yakola abantu ab'enjawulo bwe baakola nga bagenda maaso okuba nga ate predicting relationship eno enaakomawa kubanga incidents nyingi ezaalingawo ku Akram nga Dr. avaayo nakola ki n'adefendinga mwe mwali ne ya Pretty Nicole era nga Shira Gashumba y'omu kwabo abavaayo n'ategeeza eggwanga nti Pretty Nicole yamusisinkana n'amulaga essimu ye n'amulaga chats eza engineer Akram naye nga ziraga nti Akram yalina embeera ezitali nnungi eri omwana ono n'abantu abalala byonna ebimu bijjukira sagezo bw'atyo nga tetulaba bulungi nnyo ku Thumu yavaayo n'abiwakanya n'agamba nga Pretty Nicole bwali bwati bingi sinze biddamu byonna naye nga era kuba nga ate mbawaako Shira katono nnyo tumwejjukanye ate oluvannyuma mbasiibule mu maaso awo. Babambi, that lady, yankwase ennaku. The lady, the Hajati, I think. I don't know her name. The one who was with the Sheikh. Who, Kurthum? Yes. I was like, what is going on? She's defending the guy. The guy. Like, what are you doing? Like, this is embarrassing. Like, women, stop doing that. It's so embarrassing. And even the interviews. What time ngomukchala tuchakola interviews ko bao. Wachitegera. Ebyo bya twina bikola when you're below 28, 26, 25, 18, 20. You know, even if he loves you, that never know. Mchalo yayagala nnyo bao nze sikirabangako. Because you know, there's that Pretty Nicole girl, you know, she was reaching out to me. Era waliwo time yansanga or sinandaga ebintu. Zera nabiraba, like the conversation she was having with I think the uncle. So when I saw her now coming to publicly defend the guy, I was like, and if a man is like that, Kasuku, old habits don't die easily. You know, I'm not saying it's cheating or whatever, that's their private life, but it's so embarrassing. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala manetaze enamba yange yeno eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amakaga golongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naye nga mukadde kano bo aba Molden beetaaga ba security guards nga bano bagenda kuba nga ate bakola interviews akadde konna tosubwa yes mu ggwanga erya kata abangi mbadde mujja waneeno nga mubuuza security eriwa yineze ate nga ne Dubai nayo bagirina so duka zambwa wali eri ku Molden awe Namuŋŋona na Kibinge Road ojja kuba nga ate obafuna bulambalamba oba okube ku namba zaabwe ezo ez'essimu. Interviews bazikola buli week babeera ne interviews. So for more details for more information baku namba zaabwe z'essimu. Omulimu tegukola ki tegukuyitako, so mwenna abadde beetaaga ogwo omulimu gwa security muli sorted and covered. Abangi nga basiimye eddwaliro eryagguliddwawo mu kumanyiddwa nga
Elias Luyimba Zinalukola mu Kawempe okuba nga te lituusa obuweereza ku muntu wa wansi mu Kawempe y'omukulu amanyiddwa nga Calvin Kayanja. Omulimu guno yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga te agukubamu ebituli era nga ebigambo ebyamuvuddemu bye bino Wamanga. Genfuna galaga nti Nalukola ne Kadingo muguddewo eddwaliro ery'ekifere e Kawempe eritaliimu wadde akatanda akeebakibwako omulwadde. Simanyi principle bw'ogenda kulambula ddwaliro lye basasobola kugula waadi yonna. Mulekeraawo okufera abantu. Bannayuganda babuufu bakimanyi bulungi nti eddwaliro lyonna okuyitibwa eddwaliro era ng'oli ofalinze eri community liba ne practicing license okuva mu Ministry ya Health. Muyinza okutubuulira Dr. Kyakavalinga eddwaliro eryo. Muyinza okumutuwa ne practicing license ye. Mwe mulowooza nti bannayuganda bajjega ojja kuva eri ogulewo oguzimbe ebyo ebiyumbayumba ebikadde ebyo byafuluka bye mwabeerangamu ne musenguka ne muzimba amatiribona mwogutimba ebipande mukolereko kye bayita sympathy vote mukwatireko bannayuganda obujega ebya Segirinya Muhammad be yakola eddwaliro nga covering Dr. Sky Soldier tubimanyi bulungi. Mutulage license y'eddwaliro eryo kubanga government yegaba license za malwaliro. Kale mutulage ku practice ku covering Dr. walio ani ali covering Dr. ki. Muyinza okugulawo odi yonna kutulaga abalwadde kwe beebaka. Principle munaye yagenze kugulawo ddwaliro litaliimu wadde akatanda. Mukwata amawulire mbu twaguddewo eddwaliro ery'ekifere. Mulekeraawo kukyamuukiriza abantu n'okubafera. Mulekeraawo. Bannayuganda bangi wano nga tebali mu byabufuzi balina amalwaliro nga saga ag'ekifere. Bantu bangi abatafuna na sente za gavumenti nga basobola okufuna amalwaliro nga bazimbye amalwaliro bayambye communities. Nemwe muli ku sente za wa musolo muguddewo ekiyumba eky'obufere mutadde wali agafaananyi mu kino kya Kadingo ekino kya Nalukola kumwenna ani ayina ebbaluwa za Ministry of Health. Kuliko kumwe ayina certificate y'okujjanjaba abantu. Kumwenna ani akavalinga eddwaliro eryo ng'omusawo. Ate mwe tugenda kubatwala mu kooti mulekeraawo okuzannyira ku bulamu bw'abantu n'okufera abantu. Waliwo eddwaliro erifaanana bwe liti. Muyinza okugulawo waadi emu tulabe ku butanda abantu kwe beebakako. Kasita mwakoze kiri sepusoni bwe kiti ne muteeka wali agapande. Ono Dr. Kadingo, ono Dr. Nalukola. Mutulage ku license practicing license ya Dr. Akavalinga eddwaliro eryo. Ne license eva mu Ministry of Health erifuula eddwaliro. Mulekeraawo okuzannya dozi sympathy vote sezo. Mulekeraawo okufera abantu. Musanze tulaba. Ezo loogi zammwe tuzimanyi bulungi. Teriyo ddwaliro lye mutasobola kugulawo waadi kutulaga abalwadde kwe bagenda kwebaka. Wamma ayagala okugenda ebweru emirimu egitambulirawo giigino wone obufere bwa wano. Beetaaga abawala n'abalenzi mugenda kukola mu ggwanga lya Kata ba pump attendants. Mugenda kukola ku masundiro g'amafuta. Salala ali $1,800,000. Sente z'oteekamu omaze kulaba ku visa. Interviews zigenda mu maaso. Bakusuza bakuliisa ate era nga bakujjanja bakati nnoonyaako ku noti 7,6,6,21,5,1 oba noti 7,4,6,5,2,4,18 ogenda kuba onfuna butereevu nze President w'abankuba kyeyo Calvin Kayanja. Bulambalamba ngenda kubanga tenkusibuza omukulu amanyiddwa nga Buwembo Abeba okuva mu kibiina kya NUP eyavuddeyo bw'atyo n'ategeeza nti byonna bye yabadde ateekateeka okwesimbawo ng'omubaka wa Paalamenti abirese n'abirekera banne abalala mu kibiina ng'atakakiddwa wabula ku lw'obulungi bw'ekibiina kye n'eggwanga lye. Omukulu amanyiddwa nga Omaltiseka avuddeyo kubanga te amuwa credit okuweereza mbadde PJ lwakinedda takomera mpeera asigale ng'abanjagalidde for now mbere bulungi mweraba. Tegeeza ku lw'obulungi bw'eggwanga Uganda n'obulungi bw'ekibiina kya National Unity Platform n'obulungi bw'enkyukakyuka gye twagala Buwembo Abibu interest yange y'okulwesimbawo ku bwa member wa Parliament njiresse njitadde ebbali
tusobole okutambuza. Okay. Waliwo omusajja yajja n'angamba Kisekka nange njagala kuweereza ggwanga lyange era njagala bwa memba bwa parliament nyamba ne mugamba Kisekka ndaba ebyafaayo byo ne byokoze bye bijja okweyimirira okutwala mu office gy'oyagala so sintuuyo za Kisekka n'angamba Kisekka njagala kuweereza ggwanga lyange ne mubuuza nze Kisekka siweereza ggwanga nti oweereza ndi mu office ki nga mbutuufu tewali ne mugamba nkiddamu byokola bijja kubeera mafuta agagenda okutuusa ku biki kwebyo byoyagala togenda kutambulira muntu yo z'abalala osegedde omusajja Buwembo Abibu otuchallenge muganda wange kubanga emikisa gibadde girinnye egy'okutuukiriza ekifo oba okufuna obwa memba bwa parliament gibadde girinnye egibadde kangeze ku 50-50 gibadde gyambuse paka ku 85 okubeera memba wa parliament ate wali wasava naye osazeewo n'ogamba newankubadde wasava katusooke tununula eggwanga bijja kuntaataaganya mu ntambula z'okununula eggwanga. My God, on challenge muganda wange nzo challenge chairman wakunga namboze sawa zino bwakuwulira alabira ddala ng'ogudde ddalu totegeererako ddala lwaki ndi yalowooza ndi office bwe bulamu okubeera memba wa parliament bwe bulamu kyovola babeewaayo batandika okukola bye bakola nga binnyika bunnyisi bannayuganda b'okutuukiriza ebigendererwa byabwe. Wallahi zo challenge nze Buwemba Abibu nkubuulira wallahi kubanga emikisa obadde oyina ekifuuka memba wa parliament ate wasava ekyo kibeere ekyokulabirako eri bano abeerippa ebifo babyewabwewi oyo tomuvuganya abadde mulwadde oyo tomwogerako kubanga abaddewo ekifo ne bakifuulanga buliri nti oli yakola obuliri bwe obw'okusulako towa mattuka eri nojja n'obusulako. Banange wallahi Buwemba Abibu otuwadde challenge fenna wallahi abantu bali wali eri bayina omululu abantu bali wali eri bowe balaba akafo yalwana bulwanyi kuyingira kafo ba Museveni afuge yalwana kuyingira kifo we kibanga Museveni oba tabamekate oba Museveni asibye bameka abasibe bo balwana kuyingira kafo. Buwemba Abibu ogambye akafo katukateeke wali katusooke tuweereze muganda wange omulimu tugenda gukola ate tugenda guggusa afande. Genfuna galaga nti Nalukoola ne Kadingo muguddewo eddwaliro ery'ekifere e Kawempe eritaliimu wadde akatanda akeebakibwako omulwadde. Simanyi pulinsipo bw'ogenda kulambuula ddwaliro lye basasobola kugula waadi yonna. Mulekeraawo okufera abantu. Bannayuganda babuufu bakimanyi bulungi nti eddwaliro lyonna okuyitibwa eddwaliro era ng'olyofalinze eri community liba ne practicing license okuva mu ministry ya health. Muyinza okutubuulira Dr. Kyakavalinga eddwaliro eryo muyinza okumutuwa ne practicing license ye. Mwe mulowooza nti bannayuganda bajjega ojja kuva eri ogulewo oguzimbe ebyo ebiyumbayumba ebikadde ebyo ebyafuluka bye mwabeerangamu ne musenguka ne muzimba amatiribona mbw'ogutimba ebipande mukolereko kye bayita sympathy vote mukwatireko bannayuganda obujega ebya Segirinya Muhammad be yakola eddwaliro nga Kavalingi Dokita ye Sky Soldier tubimanyi bulungi. Mutulage license y'eddwaliro ebyo kubanga government yegaba license z'amalwaliro kale mutulage ku practice ku Kavalingi Dokita walyo ani ali Kavalinga Dokita ki muyinza okugulawo odi yonna okutulaga abalwadde kwe beebaka
principal mbu naye yagenze kugulawo ddwaliro eritaliimu wadde akatanda mukwata amawulire mbu twaguddewo eddwaliro ery'ekifere mulekeraawo kukyamuukiriza abantu n'okubafera mulekeraawo bannayuganda bangi wano nga tebali mu byabufuzi balina amalwaliro nga saga ag'ekifere bantu bangi abatafuna na sente za gavumenti nga basobola okufuna amalwaliro nga bazimbye amalwaliro bayambye communities nemwe muli ku sente za wa musolo muguddewo ekiyumba eky'obufere mutadde wali agafaananyi mu kino kya Kadingo ekino kya Nalukoola ku mwenna ani ayina ebbaluwa za Ministry of Health kuliko kumwe ayina certificate y'okujjanjaba abantu ku mwenna ani akavalinga eddwaliro eryo ng'omusawo ate mwe tugenda kubatwala mu kkooti mulekeraawo okuzannyira ku bulamu bw'abantu n'okufera abantu waliwo eddwaliro erifaanana bwe riti muyinza okuggulawo waadi emu tulabe ku butanda abantu kwe beebakako kasita mwakoze kirisepusoni bwe kiti ne muteeka wali agapande ono Dokita Kadingo ono Dokita Nalukoola mutulage ku layisinsi practicing layisinsi ya Dokita akavalinga eddwaliro eryo ne layisinsi eva mu Ministry of Health erifuula eddwaliro mulekeraawo okuzannya doozi simpase vote seezo mulekeraawo okufera abantu musanze tulaba ezo loogi zammwe tuzimanyi bulungi teriyo ddwaliro lye mutasobola kuggulawo waadi kutulaga abalwadde kwe bagenda kwebaka wamma ayagala okugenda ebweru emirimu egitambulirawo giigino wone obufere bwawano beetaaga abawala n'abalenzi mugenda kukola mu ggwanga lya kata bapampu attendants mugenda kukola ku masundiro g'amafuta salala ali $1,800,000 sente zooteekamu omaze kulaba ku visa interviews zigenda mu maaso bakusuza bakuliisa ate era nga bakujjanja kati nnoonyaako ku noti 767 oba noti 746524418 ogenda kuba onfuna butereevu nze pulezidenti w'abankuba kyeyo Calvin Kayanja.